Balamusizza nnyo mwenna abalaba Gugudde TV era neebaza kkojjange Emmanuel Bukenya ow'Engabi ankyazizza. Guno gwe mulundi ogusoose okwogera ku TV eno mu ngeri y'ekibuuzo n'ekiddibwamu. Naye nkakasa njogereddeko nga muleeta amawulire gammwe, naye okunkyaza bwe muti mu mbeera eno ndoza gwe gusoosera. Nsanyuse nnyo okulaba nti mukisa mugumpadde. Abasasi b'amawulire abagugudde wano babeerawo ku Bulange, naye okutuula ne tunyumyamu emboozi ey'akafubo, ndowooza bwe bakiyita interview bagiyita emboozi ey'akafubo. Emboozi ey'akafubo ndowooza gwe gusoose. Ate nsanyuse okulaba nti kkojjange yanjokya ebibuuzo, ate ne kamera mwentunudde giriko ye Mayanja muto wange ow'omutima. Era mugambye nti ab'omutima bwe bakiika embuga alina okubeerawo naye ku butaka ebbaale mu Buddu. Mwebale. Weewaawo. Oweekitiibwa, omulabi yandyagadde okumanya Ssaabasajja ali atya era abubaka ki bw'oyinza okuwa abantu? Ssaabasajja gy'ali mulungi, naye yafunamu obukosefu, ndowooza buli muntu akimanyi, ajjanjabwa ayongera okubeera obulungi. Naye abasawo tebaagala yetabe nnyo mu mirimu mingi. Kabaka twamukozesa nnyo mu myaka gino egiyise, abantu ndowooza baamulabanga ng'akola emirimu mingi. Kati abasawo baagala tukyuseemu tukendeeze. Naye ekikulu, omusawo anyiga ebiwundu naye Katonda y'abiwonya. N'olwekyo tulina kusaba Katonda awe abasawo emikono egiwonya, naye nga ayongera okubeera obulungi. Weewaawo, katusabe Omutanda atereera bulungi. Okay, Oweekitiibwa, omulabi yandibadde ayagala okumanya Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda y'ani mu bufunze? Ndi muntu wa bulijjo era ndowooza ekintu bakimanyi bonna. Ndi muntu wa bulijjo, naye nsibuka Buddu, ekyalo kiyitibwa Kasanje, eggombolola eyitibwa Ssaabawaali, Bukoto. Ntereeza eya gavumenti eya wakati, eggombolola gye nvaamu y'e Kabonera, district y'e Masaka. Ewaffe nno baafuulawo na kibuga, tuli mu kibuga. Omanyi Masaka bagifuula city. Kati kitange yali ayitibwa Cyprian Mukasa Ssaalongo, mmange yali Rebecca Kyese, mmange Wangabi, kyenva nkuyita kkojja. Nzaalibwa mu maka gaalimu abaana bangi, twazaalibwa abaana 15. Naye kwakulako 13. Nnyaffe ogu ne kitaffe omu. Naye ate twali tusingawo kuba tulina ne baganda baffe abalala bangi, aba kitaffe, ate tulina ne bakkojja ne bannyaffe abalala bava ku ludda olwa maama, nabo bangi. Twakulira mu maka ngalimu abantu bangi, bwettu bwe twakula. Ndi munnamateeka, nasomera Ekitovu, Ekisubi, Makerere. Natandika kampuni ey'abannamateeka ne munnange Francis Buule, bagiyita Buule and Mike Advocates. Mu 94, simanyi bomba mwali muzaaliddwamu abali wano, simanyi na kumanyi. Kubanga kampuni eyo yakamala emyaka 32, 31 mu nsiike. Weeri tuli Nakasero kwa Kibwa Road. Naye kaakati nze eby'amateeka nabitekako ku bbali okuva Kabaka lwe yankwasa Ddamula. Ndi munnamateeka n'olwekyo. Ndi muwandiisi wa bitabo, n'akawandiika ebitabo 5. Nasooka ne mpandiika ekitabo King on the Throne, The Story of the Restoration of the Kingdom of Buganda. Mu kitabo ekyo nattottola nze bye mmanyi oba bye nalaba nga Bwakabaka buddawo. Ekitabo ekyo nakitadde mu Luganda, kiyitibwa Kabaka ku Nnamulondo. Nakitongozza nga njaguza emyaka 12 egy'Obwakatikkiro. Naye kya Luganda kiri ky'Oluzungu kikyasooka, nazzaako ekitabo bakiyita Buganda ku Ntikko. Ekyo kirimu ensonga za Buganda Ssemasonga 5 ze mbeera njogera buli lunaku. Atulaba kyayinza oba weewuunya oba
ekitabo ekyo kyafuluma okuva mu kyapa nga 28 May 2013 enkeera ne nkwasibwa Ddamula. Nali waka nga neetegeka kujja kukwasibwa Ddamula ne baŋŋamba nti ekitabo kifulumye okuva mu kyapa, naye nakiwandiika emabega Buganda ku ntikko. Ekitabo ekyokusatu kye nawandiika kiyitibwa Uganda 7 Key Transformation Idea. Ekyo kirimu ebirowoozo ebyange bye ndowooza nti biyinza okuyamba okubbulula Uganda n'eddamu n'efuna bulungi erinnya eryagipaatikibwako Winston Churchill, eddulu lya Africa, Pearl of Africa. Simanyi oba kkojjange ekigambo ddulu akimanyi. Eddulu oba kale ekkula kyekyoluganda olw'ennaku zino. Ekkula kye mbadde mmanyi. Naye kyandibadde eddulu ejjinja ery'omuwendo oba ebbona. Ekyo kitabo Uganda 7 Key Transformation Idea. Ekitabo ekyokuna Ttoffaali. Ettoffaali nakola ettoffaali kumala emyaka 3. Kaweefube yali wakukyusa bantu ba Buganda engeri gye balabamu ebintu, bakomye okwekubagiza n'okubeera awo nga beezinze balinda abantu bajje babayambe, naye ne ssente nga bazituwa. Mu kaweefube natalaga Buganda yonna, y'ensonga lwaki twazimba ebizimbe bino Masengere by'omulaba, Kasubi nawa byonna ebyo. Ekitabo ekyokutaano Work and Prosper. Ekyo kirimu era ebirowoozo byange ku ngeri omuntu gy'ayinza okukyusa obulamu bwe ng'omuntu. Kuba njogedde nnyo ku by'okkola n'okwezimba, mbibaddemu okumala emyaka mingi. Kati bwe twali nga tuli mu muggalo gwa Lumima Mawuggwe, nze nawandiika kitabo ekyo. Wali nga situfuluma waka ne mpandiika ekitabo ekyo. Kale bitabo 5 kiri King on the Throne, nakyo ennaku zino ngenda kukiteeka ku kye bayita second edition, kuba kati nakiwandika 29. Ate ekitabo kino eky'Oluganda Kabaka ku Nnamulondo kyafulumye mwaka guno. Kirimu ebintu ebitali kyongeddwamu ebintu, kati n'eky'Oluzungu nina okukyongeramu ebintu. Yenze wambuuzizza nti Charles Peter Mayiga yani y'oyo. Njagala nnyo emizannyo, njagala nnyo ebyennyimba, njagala nnyo okusoma ebitabo n'okuwandiika ebitabo, njagala nnyo okuba n'emikwano gyange, njagala nnyo okuba n'abantu bange ab'omusaayi gwange. Ebyo bw'obiyitamu bwe bityo oba omumazeeyo. Oba omumazeeyo. Ndi musajja mufumbo n'abaana nnina n'abazzukulu. Emyaka 32 egye Ssaabasajja ng'ali ku Nnamulondo agitegeeza ki eri obuweereza bwo? Kyakwebaliza Katonda, kubanga emyaka egyo osanga gireeseewo ebintu bye tutandirabye mangu singa Kabaka teyatikkirwa. Bwe mbadde nga namusaba tulaba njogedde ku Bukenya okuba wengabi kojjange ne njogera ku Mayanja ow'omutima, namuyise muto wange oba mutabani we, ndoza mutabani wange. Kati singa Kabaka teyaliiwo, oba oli awo ensonga z'obuwangwa n'ennono zaffe byandiserebye, kuba Kabaka kye kitikkiro kyaffe ku ludda olw'obuwangwa n'ennono. Era bwe twogera ebika, bw'oli muzzukulu wa Nsamba, Nsamba omukulu w'ekika ky'Engabi, obuyinza bwabujja wa Ssaabataka Kabaka. N'okunyweza ki kye tuli, buli bantu bonna mu nsi balina kye bali. Abayudaaya buli yonna gye babeera. Mu Amerika waliyo Abayudaaya obukadde nga 5, naye basigala Bayudaaya. Abayudaaya abali mu Russia basigala Bayudaaya. Bw'obasanga mu bitundu ebirala eby'e Bulaaya basigala Bayudaaya. Balina kye bali. Kati naffe Abaganda tulina kye tuli. Era nze ngaya nnyo omuntu eyeesulubabba oba eyejja ku bintu byaffe ebitufuula kye biri. Kati gwe lwaki bakuyita Bukenya? Sisobola kutuuma mwana nti Bukenya kuba nze ndi wa mutima. Bwe ponga nnyina kkojjange Bukenya gwe mubbuddemu, ekyo nakyo kikolebwa. Naye tosobola kuva eri nga gwe oli wa mutima n'ogamba tojja kutuuma amannya kubanga Bukenya livuga bulungi. Nedda, ogoberera kika kyo, mannya g'ekika lwaki? Kubanga ke kalamba akasookerwako ng'ozaaliddwa. Era wano mu Buganda simanyi oba gwe olina abaana, bw'ozaala abaana olina obatwala ewa kitaawo.
n'abawa amannya. Kale oluusi bagenda ne mbasenga naddala taata bw'atabeerawo ne bakuwa amannya ag'engabi, ako kalambe. Mmwe abagugudde temuli balokole? Ndowooza muli balokole. Mariya ng'ali lubuto yagenda e Betelehemu mu lubu lwa Dawudi okwewandiisa. Si bwe gwali balyoke bamuzaalira eri mu kisibo ky'ente. Yali agenze kwewandiisa mu kika gye basibuka ba Yozefu, kitaawe wa Yesu oba kale Yesu. Kaakati kabaka singa teyaliiwo nka banokoddeyo kuba abo abalokole bamu bagenda ne batakimanya bulungi nti nno ne Yesu eby'ennono n'obuwangwa yabiriko, kyekyali kibatutte. Naye kati kabaka bw'akomawo ebika byongera ne bikakata ne tubitegeera akalambe kaffe. Ekyo kimu. Ekyokubiri, kubanga kabaka yajja yatumanyisa ebintu byaffe eby'ensonga, tugambe twogera ku ttaka wano mu Buganda twandibyogereddeko owookuli kubanga kabaka taliiwo. Ffe mu Buganda ettaka liriko akakwate ku nnono yaffe. Bw'oli Wangabi obutaka bwamwe buli Buwanda mu Mawokota. Buwanda kyalo Mutala. Buwanda kifo kitudde ku ttaka. Awatali nsibuko y'Abangabi ekika kiyinza okusaanawo n'akalambeko ne kagenda. Ffe tetutuuma mannya kugalonda mu bire. Kye natandikiddeko, ettaka lyongera amakulu kuba kabaka waali ate bamuyita na Ssaabataka. Kitegeeza ki ekyo? Ffe ab'omutima tuva Bbaale, Mungambye Mayanja nti olina okugenda e Bbaale okulamaga. Ebbaale eri mu Buddu ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale gye tusibuka. Ogwo Mutala. Ab'Olugave basibuka Katende nabo mu Mawokota. N'ebika ebirala bwe bityo. Twanditegedde tutya amakulu g'ettaka nga kabaka taliiwo? N'ensonga endala nnyingi singa otunuulidde ez'abavubuka. Kabaka yajja n'asoosowaza abavubuka n'abakubiriza okukola. Kaakati abavubuka buli gye ntunula nze ndaba abavubuka beereere. Twabadde ekibuli nga tujaguza emyaka 32 gy'ombuuzizza. Amaaso gange gabadde gatambula mu bbiina ly'abantu ababaddewo. Ndowooza ebitundu 80 ku 100 babadde bavubuka. Mu kwetegereza obulungi era ne kamera oba mwaliyo munaaleetera abantu ne mulaba ebyaliyo bavubuka ng'oggyeko ffe abakulu ababadde batudde abanene naki, naye bano abalala bonna akeeseddeko abantu bavubuka. Kaakati kabaka taba kubeerawo simenya abavubuka oba bandivuddeyo. Abavubuka n'enteekateeka zonna eziriwo ez'abavubuka ezibayamba okwezimba nga bakyali bato. Naye n'ebintu ebirala kabaka bingi byakoze oba mu kisaawe ekyabyanjigiriza. Tulina ne ssettendekero bamuyita Muteesa the First Royal University. Abandaba bayinza okutwalayo abaana bamaze ekyomukaaga ne basomerayo, amatendekero amalala, amasomero, ebyobulamu kabaka yazimbye n'amalwaliro. Sirowooza nti byandibaddewo okulwanyisa obwavu. Nkakasa bulungi nti abalaba TV eno enteekateeka ya Mmwanyi Terimba bagimanyi, bagigoberera. Enteekateeka eyo erwanyisa bwavu, enteekateeka eyo ya bwenkanya kubanga amaanyi go ge gakweyimirira. Oluusi ŋŋamba n'abantu nti mu nteekateeka ya Mmwanyi Terimba birowoozo byo bye bikweyimirira. Bukenya osalawo nti kangende ennima eyiika yange ngiteeke Mmwanyi. Oba oyinza okusalawo okusigala nga weebase. Tolaba nti ekyo kya bwenkanya? Tekiriiko nti ono yakuwadde ssente kubanga gwe oli wa Full Gospel Church. Bwe mba nga ba ssente nyinza okusalawo nti aba Full Gospel Church sijja kubawa. Bwe ziba ez'okwekulaakulanya siyinza kubamma, nyinza okubamma ne mbasosola. Naye mu by'okulima emmwanyi maanyi go. Bw'osalawo oba oyagala okweggyako obwavu oba toyagala. Kati kabaka yatuleetera enteekateeka eyo. Yandibaddewo nga kabaka taliiwo? Tekisoboka. Kale ebintu bingi tuyinza okwogera ebyo byokka obudde ne bukya, naye
kirungi kubanga ffe mu Buganda tuli Bwakabaka, tulina atukulembera ye Ssaabasajja Kabaka, ye Ssaabataka, ye kitaffe, era okubeerawo kukwongera okunyweza Obuganda, naye twagala okukolagana n'abantu ab'ebitundu ebirala. Tekitegeeza nti Kabaka bw'ajja abalala tubeesammule, era enkolagana gye tulina n'ab'e Bunyoro, ab'e Busoga, ab'e Tooro, bonna nnungi, Abacappadola, Abagisu, nnungi. Okay. Oweekitiibwa, kiki ekyakuwaliza okuweereza Obuganda ne Uganda? Sikulimba, mba nkulimba bwe ŋŋamba nti natuula awo ne ŋŋamba nti kangende mpeereza Obuganda. Mbeera nkulimba. Bwe twamala okusoma e Makerere, natandika okukola ng'omuwaabi wa gavumenti, babayita State Attorney. Nali mu kitongole ekiwaabi ky'emisango. Kaakati ne nkolayo emyaka nga giigyo ne binkooya kubanga n'obusente baatuwanga butono, biki ebyo, nanyera ne neesuubulira, nali nsuubula eyo mu Kikuubo. Kuba nali nsuubula nga ndi mu yunivasite, gye natandikira okusuubula, mboozi mpanvu naye nali nsuubula. Era nga mbifunafunamu obusente sente awo. Ekyamazima bwe twava mu LDC, balooya bw'omala okutendekebwa n'ofuna digiri mu mateeka, eyo eba ya bigambo bugambo. Naye kati okuyiga engeri gy'oteeka amateeka go mu nkola, tugambe ng'omuntu bw'ajja gy'oli nga munnamateeka naddala njagala owaabe omusango, bw'oba okomye eri mu yunivasite oba tomanyi kyakukola. LDC yeekuyigiriza ekyo. Kati bwe nava eyo ne be nava nabo eyo, nze nabasooka okugula akamotoka kuba nali nsuubula. Kati bwe nalaba ebya gavumenti nga binkooya ne ngenda mu Kikuubo nsuubule. Naye munnange ono gwe twatandika naye kampuni y'abalooya, gwe nabagambye Francis Buule, ye yatayagalira ddala nkole bya busuubuzi ekiseera kyonna. Bwe nabikolanga nga n'ebyamateeka mbirimu nga tafaayo. Naye bwe nali eri mu Kikuubo eyo, kanga buli kaseera ngamba tosobola kubeera eyo mu Kikuubo, tosobola kubeera eyo mu Kikuubo. Mwe ndowooza bw'ekyo bwe yali. Kati ensi ekyuse, omuntu ayinza okusoma obusawo n'atakola busawo, n'akola ebirala. Kati olumu ng'olwo Kabaka akomyewo, Kabaka yali akomyewo 86, mu 91 n'ateekawo olukiiko lwe baayitanga Ssaabatakazi Supreme Council, lwe lwafuuka olukiiko lwa Buganda. Kati mu Ssaabataka Supreme Council, oba kale olukiiko lwa Ssaabataka olw'oku ntikko, baali beetaagayo omuntu ayinza okukola emirimu, omukwanaganya w'emirimu, nga bw'aba amanyi ku mateeka kiyambako, kubanga jjukira mu 91 Obwakabaka nga tebunnakuddawo mu mateeka. Kati omuntu atula mu ofiisi eyo ekwanaganya emirimu aba ategeera ku bintu by'amateeka nga kiyinza okuyambako. Oyo Francis Buule n'ajja n'aŋŋamba nga nsanzeeyo mu Kikuubo nti waliwo omulimu guno jangu ogukole, gwe nkumanya ojja kubisobola, biki mukama we yali amutumye, Oweekitiibwa John Katende. Oweekitiibwa John Katende munnamateeka mumanyifu, ye yali omuwi w'amagezi olukiiko lwa Ssaabataka olw'oku ntikko. John Katende ono waba Ebonies, oyo munnamateeka yamugamba njagala omuntu bw'ati, ye ebirowoozo byasibira ku nze, najja n'ankimayo mu Kikuubo. Kati nange ne nzija nga ndowooza nja kukolayo emyezi 2 oba 3 nkolekoleyo ebyo ebintu, kubanga bwe nali nga ndi muto, taata wange yali Obote tamwogerako bulungi. Taata wange yagambanga nti Obote yatujooga. Taata wange yabeeranga akyogera nnyo nti Obote yatujooga nnyo okuggyawo Obwakabaka. Taata wange yakyogeranga nnyo nti Obote yatujooga nnyo. Kati bw'okula ng'owulira kitaawo alina ky'ayogera, naddala kitaawo bw'obanga omuli kumpi, emirundi egisinga omwana ebya kitaawe by'atwala. Kati nange nakula mmanyi nti Obote yatujooga. Kati bwe bampita okujja okukola mu lukiiko lwa Ssaabataka, nali nga muli nga kangende neesasulize ku Obote ono. Anti Kabaka yakomyewo, teyali Kabaka, yali Mulangira oba Ssaabataka bwe baamuyitanga Mutebi. Kangende mbeere emyezi 2-3 oba nnyongere okutegeera Obote bwe yatujooga oba kiki, naye simanyi, nalina mwana muto. Kaakati ne ngenda ne neegatta ku lukiiko lwa Ssaabataka olw'oku ntikko. Ekyamazima nga siyinza na kulowooza nti nyinza okubeerayo ne gisoba emyezi 6.
ali manyi agenda nkola ebitonotono nzireyo mu kikuubo neesuubulira ebintu byange. Wiiki emu gwafuuka mwezi, omwezi gumu gwafuuka mwaka, omwaka gumu gyafuuka myaka emingi. Bwentyo bwe natandika. Kati bwe nagenda okukola omulimu ogwo, ndowooza bakama bange oba baalaba nti nkoze bulungi, kisoboka. Bekiyinzika kuba tebaŋŋanya kwe. Okuva lwe nagendayo nesigalirayo dda. Obuweereza buno butegeeza ki eri ggwe ne famire yo? Kirungi, kirungi. Mu nju mwe nva simanyiimu bwami. Jjajjange azaala kitange baamuyitanga Maliko Lukabazi, yakiikako ku ggombolola e Bukoto. Eggombolola gye mbagambye ey'ewaffe, naye ng'akiikayo nga bamutumye. Omwami Peetero Sendikwana Wandozo oba Kabega ye yamutumayo. Kabega ye yamutumayo okumukiikirira bw'abanga Kabega yali mukongozi wa Kabaka. Kati oyo jjajjange nga oluusi amutuma okugenda ku ggombolola e Bukoto wabangayo enkiiko. Ye muntu yekka ng'omusaayi gwange ab'omutima gwe mmanyi yali alidde obwami, naye n'obwo obwami bwali ku ddala lya wansi nnyo, kubanga teyagendangayo ku lwe, yabanga agenze kutwalayo ebirowoozo bya Kabega. N'olwekyo nze okutuuka ku ddaala eddene erisembayo mu Buganda mu bwami kya kitiibwa nnyo. Naye n'ekirala kimpa omukisa okubaako nange bye nkola okuzimba eggwanga lyange Buganda. Naye ate bwe mba nzimba eggwanga lyange Buganda, n'ensi yange Uganda mba ngizimba, kubanga Buganda eri mu Uganda. Oluusi ne bye tukola wano bigasa ne Uganda yonna. N'olwekyo kimpa omukisa ogwo. N'okuweereza Kabaka nakyo kirungi. Kati Kabaka ani anaamuweereza? Kabaka bamuyita Namunswa Abaganda, simanyi oba kkojjange akimanyi. Kimanyi oloogi. Kaakati Namunswa, wali olabeko Namunswa ng'egenda okuzimba ekiswa? Namunswa ebeera mu kiswa wakati. Enkuyege ne zeetala ne zidda eri. N'Abaganda Kabaka bwe bamulaba ye Namunswa era linnya lye. Kati ani anaamuweereza? Ffenna tulina omuweereza. Kyovula mbadde mbasoomooza ku bika byammwe. Kubanga mulimo gwo, ani anaaweereza Kabaka? Mayanja bw'anaalowooza nti kasita tulinayo Mayiga ow'omutima, ne Mayiga ayinza okulowooza kasita waaliyo Mayanja Nkangi, kuba naye yali wa mutima, Kabaka taasigale mu bbanga. N'olwekyo tulina okuweereza Kabaka, kyo nakyo kya kirungi. Tulaba enteekateeka nga mwanyi terimba ebyobulamu obikwasaganyiza. Obuweereza bwo ki ky'osinga okwenyumirizaamu n'ogamba nti wano? Ebintu bye nsinga okwenyumirizaamu bibiri. Ekisooka, bwe ndaba abantu ab'endowooza ez'enjawulo nga bakolagana, tugambe twabadde Kibuli nga 31 June. Kibuli kitebe kya Busiraamu, naye buli muntu yenna yabaddeyo. Era ndowooza mwalabye ebifaananyi, Gugudde teyabiraze. Mwalabye abantu bonna nga weebali. Abantu bonna ab'aba ddiini bonna bali Kibuli. Ekyo nze nkiraba nnyo. Nnyinza okugenda ne nnyanyirizibwa eyo mu maka g'omuntu w'NRM bwe mbeera eyo mu mirimu gyange. Ate enkeera ne bantwala mu maka g'omuntu wa DP oba NUP nga tebafuddeyo n'akatono. Nagenda eyo e Mawogola. Abasajja abalunda ente oba Bakanyeesige bano simanyi bulungi, ne bannyaniriza mu kitiibwa ky'otalabanga. E Mawogola eyo mu 2014, era bwe nakomawo ne mbuulira Ssaabasajja n'aŋŋamba tugende e Mawogola gye tubatukuliza amatikkira 2014. Era baawa Kabaka amakula, sirowooza nti waliwo lwe baali bamuwadde amakula ag'ente amalungi nga bwe ge baamuwa e Mawogola n'obungi bwago. Kati ekintu bye kitunze kinsanyusa nnyo okulaba nti abantu basobola okukolagana. Enkolagana eno eraga ki eri Obuganda naddala mu kisanja kino? Kikulu nnyo eky'obumu, kuba kati ffe mu Buganda tuteekwa okukolagana olw'okuba bajjajjaffe baaleetawo enkola ey'ebika yeetuyigiriza obumu. Gwe tosobola kwegomba kubeera wa mutima. Ab'omutima ne bwe bakola ebyenkanawa tekisoboka. Buli muntu ekika ne bwe kiba kirimu abantu babiri,
buli muganda amanyi kyekisinga obulungi oba kyekisinga ettutumu bajjajjaffe bwe baateekateeka. Kati n'ebino ebintu ebiza oluvannyuma ddiini. Kati nze bw'oba osomera mu full gospel, kati nze nakusindikayo, si nze nakusindikayo, kati lwaki nkuboola? Oba olowooleza mu DP oba mu NUP oba NRM, nze nabikusindikamu bw'obeera omunnankole, nze nakuzaala ng'oli munnankole. Kati tulina okuba kati ekyo kye kimu ku bye nsinga okwenyumiririzaamu, ng'abantu bakolagana nga Kabaka bamulabirira nga kitaabwe. Ekyokubiri, nagambye ebintu bibiri ebisinga. Ngenda ne nsanga abantu ne baŋŋamba nti wayogera ekintu bwe kiti, naye ng'abantu sibamanyi nze. Toyinza na kumanya nti bw'oba oyogera nti abantu bintu babiba babiwulira eyo. Waawe wakyogerera naye ekintu kye kyakyusa obulamu bwange bwe buti. Teri kintu kinsanyusa ng'ekyo. Teri kinsanyusa ng'ekyo. Tiwayogera kino naye olw'ekigambo ekyo ne nkola kino, obulamu bwange bwakyuka bwe buti. Bwe mpulira ekintu ekyo awo n'otulo bw'otunkwata neebaka kinsanyusa nnyo era nsanze abantu bangi bwe batyo. Kale bye bintu ebibiri ebisinga okunsanyusa gye neenyumiririzaamu, okulaba abantu bwe bakolera awamu olwa Kabaka waabwe, naye ndowooza era kiva ku ngeri gy'oba obayisizaamu, tekyekola kyokka, kiva ku ngeri gy'obayisizaamu. Ekyokubiri, abantu abagamba nti bino bikyuse, bino biri bwe biti, bino biri bwe biti, bayitire babamu bampandikira n'amabaluwa, abalala bampa n'ebirabo olw'ensonga eyo nga sibamanyi, abalala banzibulamu n'ebizimbe, abantu ne bagamba nti byange, naye nga si bwe kiri. Nagenda waliwo essomero bayita St. Juliana liri wano Gayaaza, ddene lya musajja wa Kabaka ye Geoffrey Sserunjogi. Yazimba library nnene nnyo n'agibbulamu amannya gange nti kubanga nayogera ebigambo ne bitaasa essomero lye. Bw'atyo bwe yagamba, yabyogera ku muzindaalo ensi yo ng'ewulira. Okirabye? Kati obanga afunye empeera bw'oba olina omuntu gw'oganyudde, kale kinsanyusa nnyo. Wakoonyeko nteekateeka eyaliwo ey'ettoffaali, yatambula ne tulaba n'eyimirira. Lwaki wagiyimiriza? Kubanga yakola ekyali kyetaagisa. Enteekateeka y'ettoffaali yali eruubirira kugamba abantu mulekeraawo okukwata ku ttama, naye abantu ebintu ebimu oluusi tebabiraba mangu. Bo baabirabiranga mu ssente, kubanga bampa ssente mpitirivu, bampa ssente eziwera buwumbi ndozo oba 10 enkalu, ezo zaali obuwumbi bwa 9 n'obukadde 700, naye bw'oteekako singa watadde omuwendo ku maanyi g'abantu gwe baakozesa mu ttoffaali, zisoba ne mu buwumbi 20. Ekizimbe ekyo Masengere twakizimbisa obuwumbi nga oba 6, kati mbyerabidde, naye mu bitabo mwebiri. Naye bayinginiya baani abaagulanga ebizimbisibwa baakoleranga ku musingi gwa bulungi bwansi. Ab'Olukiiko lwa Buganda Twezimbe baasiibanga wano ng'oyinza okugamba wano we bakolera okulabirira omulimu ogwo. Naye singa ogamba yinginiya alabirira omulimu ogwo, ayinza okukusaba obuwumbi 2 obwa ssente. Ne bayinginiya bennyini abaakola twabawa siringi 2 bwe ziti. Busente butono nnyo, twabawa busente butono nnyo ne bakkiriza okulabirira omulimu ogwo nga bagamba nabo ly'ettoffaali lyabwe. Kati bw'ogatta ne bw'ogendako ku Masiro e Kasubi, ekisenge ekyo kiri ku yiika 63, kiweza kilomita oba kumpi 3 bw'okyetooloola. Yinginiya twamuwanga emitwalo 10 olunaku, bamuyita Peter Binaayiza, ng'ajja n'alaba nti basabudde omusenyu mu ngeri entuufu, ti emitayimbwa gyegyo, nga mitwalo 10 gya mafuta. Omusajja oyo yalabirira n'omulimu guno ogw'ennamirembe. Baali bakola Tegula project, oba mwagiwulira? Ku Lutikko awo baali bagiddaabiriza, era gye namugya eyo ne bamundeetera. Kale bw'ogatta ssente zonna ezo buyinza okuba bwasoba obuwumbi 20, naye Abaganda tugenda okumala, si Baganda, abantu ba Buganda, myaka egyo 3 baali bamaze okulaba ebintu ng'olaba kati abantu basitukiramu. Era nze kye nali njagala n'abaana abato, nagenda Emityana eyo, omwana omuto n'aleeta siringi 10. Kyankola bubi saafuna linnya lye, n'ateekamu, nakwata akabbo, omwana n'aleeta siringi 10.
kapapula ka siringi 100. Kati bwe yateekamu 100 n'aŋŋamba mbanzirizeeyo 500. Omwana omuto nze nazijjamu ekinusu eky'5 ne nkimuwa, naye bw'aba agenda ne muga akomawo, lwaki osabye 5 tuzikuddize? N'aŋŋamba maama we yamuwa siringi 100. Bwe yali ava awaka 5 bya lindaazi, 5 za boda boda. Mu budde obwo 2013 ndowooza boda boda ng'esaba 5. Kati bwe yawulira nti nzija mu ttoffaali n'asalawo obutalya lindaazi, n'asalawo 5 abiweeyo mu ttoffaali. Kati bwe gamba nti obubaka bwatuuka abantu balina okwerwanako, twali tulina okuyimiriza. Ate n'oluyimba olulungi bwe baluddiŋŋana ennyo lukooya abantu. Oluyimba olulungi bw'otalikomya ebyafriga obimanyi. Abafriga b'oluyimba ne balwagala tebaluddiŋŋana nnyo kiyitiridde. Kubanga bwe banaaluddiŋŋana abantu nga lubakooya musigalamu akaagala. Kati bwe nzirayo ku ttoffaali omanyi ssente ze bayinza okumpa. Embeera y'obukulembeze n'ebyobufuzi mu ggwanga sayidi yo ogiraba otya? Ebyobufuzi mu Uganda birimu nnyo okusika omugwa, okusikaasikanya ebitogi. Natunuulira akamyufu k'NRM nga bakubagana emiggo gy'otalabanga nako. N'emmundu ne zivaayo, ne waragi, n'abalaba bagaba waragi, ebintuntu, abantu badduka emisinde. Kansuubire nti akamyufu ak'ebibiina ebirala tekaabeere bwe kati. Ate twalaba ne mu kulonda nga wano e Kawempe nga balonda Nalukoola, ne bakuba abantu okubabongola amannyo, baakuba mmwe bannamawulire. Bakuba emiggo emiyitirivu, abantu balina obukookooto nza na kubalaba. Kooti yagamba Nalukoola yabba obulu. Si bye bayita ebyempuna, omanyi bwe balumalayo nga nnyinimu abbye enva. Omanyi nnyinimu wageze ennyama nga ggwe kojjake mu Kenya waguze ka kiro ko ak'ennyama n'okatwaleko omukyala n'akafumba. Kati omukyala aba yeebase ekiro n'awulira esseppiki omukyala n'azuukuka alowooza bikapa bizze okulya ennyama, asanga omukono guli mu sseppiki y'ennyama, gwe wagiguze. Ebyo si byampuna. Kaakati Nalukoola ng'abulwa abubbye, kooti bwe yagambye katulinde ebinaava mu kujulira. Naye ebyo byonna si kifaananyi kirungi. Si kifaananyi kirungi. Twagala abantu bavuganye mu bukkakkamu. Ensi tugiryako makoola. Era n'abo bonna abawaalirira bamala biseera nabo bagiryako makoola. N'olwekyo amakoola bw'oleeta wali olunzeko embuzi katabi oba lya mbutuba kale tugambe embuzi zijje zirya amakoola nga ettabi ddene bwe riti, ekirume kijja ne kitomeratomera buno obubuzi obwetooloddewo nga kirowooza nti kinaamalako nti amakoola gonna gaakyo. Ekirume ekibuzi wali okirabye ku bibeera biwunya, ebibuzi ebirume ne kitomeratomera buno bwonna obubuzibuzi ne budduka ne bukola butya, kyefuuge amakoola naye tekisobola kugamalawo. Kati n'ebyobufuzi bwe biri. Abawaalirira bamala biseera byabwe, baleke buli muntu avuganye, gwe baagala bamulonde. Awanguddwa agenda eka anywe ekikopo kya kaawa. Omulabi wa Good TV mukwano gwange okola kyamaanyi. Tukyalina Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, ensonga ali mu kutulaga ate butya bwazze atambuza obukulembeze bwe mu Bwakabaka bwa Buganda. Bw'otyo kasooke tuwummulemu, tukyali naye tovaako. Omulabi wa Good TV nate twongera okukulisayo mu kuwummulako. Tukyalina Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atubuulira ensonga yayingira atya okuweereza Obuganda ebya gavumenti ya wakati. Tutegeezezza nti nayo yagiweerezaako ate nga puliida mutendeke. Tulakalira tuyongereyo mpola mpola. So ensonga Oweekitiibwa, tubadde tukyayogera ku nsonga z'ebyobufuzi. Gwe nga gwe wawulaba wokyasinza okulaba obulumira oba oliawo abayigira mu nsonga ezo bwe bandibadde batereereza ddala? Ebirumira ebisinga
bya mirundi esatu. Ekisooka okugulirira abalonzi. Oluusi babawa ssente, oluusi babawa bintu bikalu. Omwenge nkugambye nti mu kamyufu ak'NRM akaakaggwa nalaba nga omuntu abagamba atalina akagiraasi tetugenda muwa waragi. Nabiraba ku mitimbagano era kwebiri. Ng'oli alina akadomola ka waragi awabalonzi ne babalaga nga babawa ssente enkalu nga waliwo etteretebbwa erya ssente. Byonna ku mitimbagano gyebiri. Kyekisooka ekyokubiri obukambwe okulwanagana. Simanyidde ddala lwaki omuntu ayagala kubeera mubaka wa paalamenti. Lwaki yandigudde omulala mu malaka. Netuuka n'okugyayo emiggo n'emmundu ne zivaayo. Ebikolwa eby'obukambwe ebyo kyekyokubiri. Ekyokusatu kwe kubba obululu. Waliwo ne basimba mu mugongo. Kubanga bw'osimba mu mugongo alina abantu abangi omulaba. Ate ne bagamba nti oli ye yasinze. Nga ne TV zaalaze okubba obululu. Ate waliyo n'okubba obululu mu kabokisi kennyini. Buli lw'obba bululu ensi tetebenkera bulungi, tetereera. Ne Pulezidenti Museveni okugenda okulwana baali babbye obululu bwa DP mu 8. Kale ebyo ebintu ebisatu bye bisinga okuba ebibi. Buli muntu bamuleka ayogere bamba balemesa okugenda okukuba enkuŋŋaana n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Si birungi. Enfuga y'amateeka mu ggwanga nga ggwe munnamateeka omutendeke etebenkedde. Era naye ebaddemu okusereba. Ebaddemu okusereba. Kankuwa ekyokulabirako. Aba UPC oba wiiki 2 emabega obadde awo baagala ne wiiki 2 ne bawaabira omukulembeze waabwe Jimmy Akena. Kooti n'egamba tolina kuddamu kwesimbawo. Kati ate addamu ate n'agamba nti neesimbyewo. Bw'eba ensi eneetebenkera ebiragiro bya kkooti birina okugonderwa. Birina okugonderwa buli muntu. Ensi bwe zitebenkera bwe zityo. N'ekyo kyaliwo. N'ebyali mu kkooti ensukkulumu ku kkooti z'amagye ne bapalapalanya ne bakomyawo amateeka eno mu paalamenti. Ebiragiro bya kkooti birina okusibwamu ekitiibwa. E Masaka bannamateeka babadde beekalakaasa nga baganya okukola. Kubanga e Masaka ndoza waliyo omulamuzi omu ali ku ddaala erya kkooti enkulu. Kkooti enkulu ye High Court. Kaakati enfuga etambulira mu mateeka yeetaagisa abalamuzi ne bakola ku nsonga mangu ago. Si mu byabufuzi byokka. Naye ne bwe ziba nkaayana ndala. Nze nawozaako omusango ne gumala emyaka 10 mu kkooti. Leero omulamuzi taliiwo, leero fayiro terabika, leero. Kati omuntu ate nno omusango ali gwa bya busuubuzi. Kubanga oli alina baawaabira nga balemedde ebintu bye by'obusuubuzi, ebyamaguzi. Ekyamaguzi okikuumira mu sitoowa emyaka 10 kiba kikyalikiramu. Kati ebyo byonna bittattana eggwanga mu byenfuna naye ne mu by'eddembe ly'obuntu. Tulina okussa ekitiibwa mu mateeka. Ensi bw'etebenkera mu by'amateeka ekula nnyo. Kuba buli muntu aba n'eddembe. Bw'oba ogenze kusuubula oli n'akulyaza amaanya n'ogenda n'omuwaabira. Oli bw'akkuma oluyi n'omutwala mu kkooti ne bamusalira ekibonerezo bwe naawe n'okkakkana. Naye akkubye oluyi bwe bamusanga ayinaayina kyekivaamu na bino abantu okutta abantu. Ne bagamba nti bwe tunaamutwala mu poliisi tujja kusanga kkooti temusalidde na musango ne bamwettira oluusi nga bamulanga bwemage. Kale obufuzi obutambulira mu mateeka bwe butebenkeza ensi era bwe bugikuza. Bwe tulaba nga bino byonna bitambula bwe biti nga bya bitegete biteredde bulungi tetuli mu katyabaga. Embeera si nnungi naye toli mukkiriza. Ndi mukkiriza. Tolowooza nti Katonda amaanyi alina? Alina. Saba genda okuba akalulu olonde ababolowooza abanaatereeza ekyo ggwe ekikuluma. Kubanga bw'otalonda ojja kufuna akulowooleza ate by'otayagala. Oba ojja kufuna omunafu.
atasobola kuyimirirawo kulwanirira nsonga zo. Temwalaba nga tuli mu by'emmwanyi nga bamu abanafu beekweka? Temwalaba baggewo ekitongole ky'emmwanyi, abalala bagenze mu kiyigo. Amazzi gakuluma, etteeka lizze erikwata ku bantu. Yagenda yeetawuluza. Anti kaakati apuloleeta etteeka bagenda kuggyawo ekitongole ekiyamba omunaku eky'emmwanyi, oli n'agamba amazzi gannuma n'agenda mu kiyigo. Kati abantu bwe batyo tebatugasa. Twagala abantu abayimirira ku magulu gaabwe ne boogera ekituufu. Ne baba tebawa oludda lwe baliko tebaluwangudde naye ne boogera ekituufu. Omuntu yenna kyalaba ne bwaba mwana muto. Abo be twagala. Kaakati kola ekyo ky'osobola okukola. Kola naawe ky'osobola okukola. Tojja kukola by'otaasobole. Osabe ne Katonda. Amiina. Bagamba nti kiriba edda mmese ya ku mutala. Naye kojja Kiriba edda mmese ya ku mutala. N'obuwangaazi bulumisa wammese ku ddiba lya kkapa. Bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvaya gavumenti tulabanga ababulamu okukwatagana. Tubakubiriza batuule boogere. Nze sitya kutuula na muntu yenna kwogera naye. Sitya kwogera na muntu era mbagamba bafune ekikopo kya kaawa batuule boogere ebibaluma. Tetwagala kuyombera bakuseerera mu katale oyombera mu kkubo. Bannabyabufuzi batuule boogere ebibaluma. Ndaba abantu bangi bataddewo ebibiina by'obufuzi biyitirivu. Waliwo Nsereko, erinnya lye ddala y'ani? Muhammad Nsereko ataddewo ekibiina. Stacia Mayanja nno wa mutima. Ono Mayanja oba amumanyi ole? Erinnya lye ery'ekiwalo oba yenna Mayanja yajjako wano n'alimbuulira. Yataddewo ekibiina ky'ebyobufuzi. Mubaraka Munyagwa ataddewo ekibiina ky'ebyobufuzi. Mathias Mpuuga kojjange yataddewo ekibiina ky'ebyobufuzi. Dr. Kizza Besigye oba Erias Lukwago oba Ssemujju Nganda bataddewo ekibiina ky'ebyobufuzi. Kwegamba Kisanja ky'ekibu. Bano bonna babuzeeko ku bibiina ebiriwo ebisobola okutuusa endowooza zaabwe. Naye tomanya buli omu enkasi akanya yiye. Naye abakaayana oba abeerumaaluma ffe amagezi ge tubawa bulijjo batuule bateese. Siraba nnyo nsonga ya byabufuzi eremesa abantu babiri kutuula ne boogera. Sigiraba. Ate emirundi mingi ebyobufuzi biggweera mu kuteesa ne bwe mukaayana okusooka. Kati lwaki mba nninda okwereega ebikya nga nsobola okukimala leero? Ebibiina ebingi biyinza okuzaala obuzibu oba biyinza obutaleetawo nkyukakyuka yonna. Buli muntu wa ddembe okukola ekibiina bw'aba alowooza nti kyekijja okuggyayo endowooza ze. Naye emyasiro emingi tegiwabye embwa emyasiro. Kati embwa bwe bagenda okuyigga aweerera. Kati bwe baba abangi akabwa kaya tikamanyi kadde eno kadde eri kati nga kawaba akasolo nga kayitawo. Emyasiro emingi bajja tubuzaabuza abantu. Anti kakati onoddukira olina okwegendereza okulondawo lwa gy'oba ogenda. Emyasiro emingi giwabye embwa. Naye era byonna bibaawo kubanga abakidda ku kiri kye wambuuzizza. Lwaki abantu lwaki beerumaaluma, lwaki tebatuula ne babaako kye bakkaanyaako? Ne mugundi mwennyini abeerumaaluma mwe bali mu NRM temwalabye mu kamyufu. Kikuwa ekifaananyi nti nabo munda nabo beerumaaluma. Omulonzi abeera atya omwegendereza ku bibiina bino byonna ebingi ebyo? Olina kutunuulira ebintu ebiwerako. Ekisooka gw'ogenda okulonda ogenda mu Paalamenti anaasobola okuteesa? Kubanga Bukenya omulonze naye anaasobola okuteesa. N'ayimirira wali n'ateesa. Kaakati mu Paalamenti boogera Lungereza. Oyinza okugamba nti abamanyi Olungereza si be bagezi bokka. Kituufu. Era nze ndabye abantu bangi abatamanyi Lungereza naye ng'amagezi gabeesera. Naye munnange
eri mu parliament boogera kati onookola otya? Teri muntu goba license ya kuvuga nnyonyi okujjako ng'amanyi Olungereza, kubanga Olungereza lwe lulimi lw'okuvuga ennyonyi. Bwe kiri ne bw'aba mu Russia era Olungereza abeera alumanyi, avuga ennyonyi. Kakati mu parliament bateesa Lungereza, kati gwe onooyogerayo ki? Ekyo kimu olina okukitunuulira n'okiraba ddala ddala. Gwe onooyogerayo ki nga baleese ensonga n'oyimirira wali onoolwanirira emmwanyi Oluzungu onoolusobola? Ekyokubiri, oyo gw'olonze ddala ensonga azitegeera aziraba, ayinza n'okuba Olungereza alumanyi. Ensonga ffe nga mu Buganda Ssemasonga 5 azitegeera, Kabaka amuwa ekitiibwa, Kabaka amutegeera. Okiikirira nze ow'omutima ne muwanguzi yagambye wante n'ow'ente, ffe Kabaka gwe tumutegeera nga Ssaabataka, naawe oteeka okumutegeera kuba okiikirira ffe. Ebirowoozo ebikutwala mu parliament si bibyo byaffe, Kabaka omutegeera. Abaganda balina ebintu bye baagala, baagala federo. Tugabane obuyinza twekolere ku bintu byaffe eby'omunda, gavumenti ekole ku by'amagye n'ebirala. Obitegeera, eby'ettaka obitegeera, okulwanyisa obwavu okitegeera, abavubuka obategeera. Ekyo kyakubiri. N'olwekyo okulonda kwesigama nnyo ekyamazima ku muntu gw'olonda ng'anaakugasa, kubanga oyinza omulonda n'atasobolako wadde n'akamu kubaako kyayogera. Simanyi obanga ekyo okifunamu oti. Ekirala, gw'olonze ddala ddala mugumu oba alya mu lulime ne mu luzise, anaayimirira ku magulu ge oba aneekweka ng'ensonga enkulu zizze. Kabaka teyatugambye okwegendereza abali obunyeebwa. Obunyeebwa naye abatuwa obunyeebwa tikiri waliwo n'abali abatuuka era naye ne babawa obunyeebwa. Mulimu emitendera, mulimu emitendera egy'obunyeebwa obw'omulonzi, waliwo n'omutendera gw'obunyeebwa obw'oyo alondeddwa. Ne waggulu eyo obunyeebwa gye buli. Kati ebyo abalonzi bye basaana okutunuulira, beggiremu. Ate abantu obusobozi babulina, obusobozi abantu babulina, okumanya ategeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5 babulina, omuntu asobola okubajuna babulina. Tusaanye okwenyigira mu kulonda, tugende tulonda akalulu. Mugende mulonde, kubanga ne bw'oba ng'olina olujja awaka nga lunafeera ekiro ggalawo. Oli yajja n'aŋŋamba nti omanyi okulonda kuli, ate ffe baatubba, ate twalonda gundi, ate ne mugamba ayinza okuba nga kansala gwe wali oyagala teyayitamu oba ssentebe wa district, naye MP waakiri ye n'ayitamu, kubanga oyinza okuba n'ennyumba yo ng'eriko oluggi lwa lubaawo naye enzigyendera zonna ku mizigo zijja kyuma. Kaakati nannyini nju bw'aba tannakuteerako oluggi lwa kyuma osula luggule nti kubanga oluggi lunafu sijja kuggalawo. Ne bw'oba n'oluggi nga lunafu era oggalawo. Kaakati oba nga olina bye weemulugunya mu kulonda, ensonga nnyingi. Nze saagala gundi, nze saagala ono, nze saagala ono, nze saagala oli. Naye mu bonna abeesimbyewo tolina gw'oyagala, lwe luggi olunafu. Omuganda agamba yaddeko. Olugero mbadde manyi toyinza butalumanya. Yaddeko. Kati bwonna omunaazira omuzizi tazimba ttwe. Omuganda si bw'agamba, omuzizi azimba ttwe. Okuzira kiba kya mutawaana. Wano mu 96 akalulu bwe kaggwa, abaali bavuganya ne bagamba baatubbye. 96 ne bazira mu 96 President baali bamulonda bwawufu okuva ku bammemba ba Parliament. Kati ne bagamba baatubbye mu kalya ka President. Aka Parliament bwe kaatuka ne batagendayo. Abantu baali bonna tebadda, abamu ne bazikira, omuliro tegwaddeyo kwaka. Omuliro tegwaddeyo kwaka, bangi baafiirwa ebitundu byabwe constituency kuba tebalonze. So nga ate baali ba mugaso. N'olwekyo abantu balonde, bw'oba President gw'oyagala tayiseemu waakiri
omubaka wa parliament anaayitamu, waakiri ssentebe wa district, waakiri omukiise ku district, anti tezifudde. Adda ne Lusogo. Oweekitiibwa bangi beebuuza n'abamu bantumye bwefuna chance ekutuukirira. Oli ku ludda ki mu by'obufuzi? Sirina ludda kwendi. Kubanga ekifo kye ndimu tikiŋŋanya. Kuba kaakati wano nina okwaniriza aba NRM era bajja. Nina okwaniriza aba NUP era bajja. Nnaku bbiri emabega nabadde n'abajeema. Mwabirabye ku mawulire? Abajeema temwakola mawulire? Ndowooza nti waaliwo oba omusasi. Abajeema jeema, abavubuka ba jeema babadde wano. Mu nnaku ntono ngenda kusisinkana oba baani ba NUP, ba Democratic Front nabo bajja kujja, ba NRM. Nnaku ntono nnyina ab'ebuyikwe aba NRM, luli nnyina abaaki. Kaakati olw'okuba ndi mu kifo kino nfaananyeeko Ssaabasumba e Lubaga. Kati mwara ayaniriza aba DP, aba NRM abakatoliki n'abakola ati ani abakulira mu full gospel? Omusumba Fred Wantante mu kkanisa ye temulimu abantu ab'ebibiina eby'enjawulo. Kati bw'anaakwata ku bw'aneekwa omusumba Fred Wantante bw'aneekwata aba NUP bokka, aba NRM abakkiririza mu full gospel n'abateeka wanaabasibira weeru wa kkanisa. Ekisobo. Omusumba Wantante alina okubeera ng'ali bw'ati. Naye mu mutima gw'abako omuntu gwawagira. Abasumba tobalaba nga bakuba akalulu. Omusumba oyo takuba kalulu. Alonda ki? Alonda Mwoyo Mutuukirivu oba alonda bano abeesimbyewo? Mwoyo Mutuukirivu ku kakonga abeerako. Kubiku beesimbye kabako omuntu gwazimbi kiba kyama kye era kyaba bakayita akalulu ak'ekyama. Nange nnyina bindowolezaamu bendowooza bayinza otujuna. Naye mu nkola yange ey'emirimu buli muntu ajja. Naye si bya bufuzi byokka n'eddiini nabagambye eddiini. Lwe najja ku full gospel lwe munaamanya nti nange ndi mulokole. Tujja kuwaniriza Oweekitiibwa. Mulimu Kabaka yantuma okuleeta abantu bonna awatali kufa ku ndowooza zaabwe ez'ebyobufuzi, awatali kufa ku ndowooza zaabwe ez'eddiini, awatali kufa ku mawanga gaabwe. N'olwekyo nze siyinza kugamba nti mpagira kino olw'ekifo kye ndimu. Oweekitiibwa twagala otubuulire okonye ku nsonga y'okubbulawo Gospel Church. Ssekabaka ng'agibbulawo. Ekkanisa bwe yajja mu Uganda eya Full Gospel Church ne beeteekateeka, era abakulu abaaliwo baayita Ssekabaka Edward Muteesa. Najja ne Nnaalinnya, naye Nnaalinnya mwerabidde. Era yaliwo nnyo nga naggulawo kkanisa ey'e Makerere awo eya Full Gospel Church. N'olwekyo Full Gospel Church erina Oluganda n'Obwakabaka, naye oba oli awo bangi abasabirawo babadde tebakimanyi. Naye kyenzijukira nti naye ku kkanisa ejjinja kweriri eyaawo e Makerere awo, kakasa kino kye mbagambye. Mbasaba mukyetegereze abakkamera bagende ejjinja balisike balirage abalabi. Nze ndi munnabyafaayo, saali muzaale naye ndimanyi. Oweekitiibwa tuwe obubaka obusembayo nga tugenda naddala mu biseera bino eby'okulonda. Abantu babe bakalaba ng'alagiriza omusota. Bategeere obulokofu bwabwe we buli. Sigamba obulokofu obw'eddiini, obulokofu mu mbeera zino ez'obukulembeze. Mukulembeze eki oyo gw'olaba eyeesimbyewo ku LC3, ndowooza nabo beesimbyewo. Si bwe babayita ba kansula abo? Abeesimbyewo ku LC3 baliwa abanaaganyula ekitundu kyammwe? Kikulu nnyo. Abeesimbyewo ku LC5 aliwo anaakugasa obwa mmeeya. Ndaba Kampala bwe bwafaanana. Ani ayinza okutuyambako? Babaka ba Parliament, President, gw'olina okulaba omuntu akugasa. Ffe twagala omuntu ategeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Ekyo tukyogera bulijjo. Twagala omuntu alina obusobozi okutegeera ensonga. Twagala omuntu asobola okuyimirira ne bwe luba olukiiko lwa ggombolola waliwo tasobola kwogera kintu kyonna. Kati oyo
anakuganyula atya? Kale mu ggombolola boogera mu Luganda naye tewaliyo bakansala batateesa ng'ate bateesa mu Luganda bagenda ne beekwasa Oluzungu mu Parliament tubeeyita ku ggombolola so nozo ne ku disitulikiti oluusi boogera mu nnimi zaabwe ennansi naye waliwo basirikidde ddala okutuusa kugaba ssente bwe kunaatuuka ne bavaayo ne bakaayana ne balaba gugudde ttivi ne boogera ng'ebica bibeereeze. Genda oteeseze eri mu lukiiko oleete ebirowoozo ebizimba. Kale abantu ekyo tubakubiriza. Ekirala twagala abantu beewale effujjo. Abakuumaddembe tusaba basse ekitiibwa mu balonzi bannansi, tusaba basse ekitiibwa mu bannamawulire. Twagala mirembe. Okulonda tukuyitemu bulungi nga emitima tegitwewanise nga situlabye kuyiwa musaayi kubanga ensi era tekungulwa ne bw'obikola. Ensi tekungulwa singa waliwo okubeera ku nsi obulamu bwe bwonna twandigambye nti kale abantu kabattiŋŋane naye bino bya nsi byakuleka tewali nnyo kituweereza bikya. Weewaawo omulabi wa Good Day TV abadde Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga olwaleero yatuyisizza nate mu lunaku luno ng'atubuulira biki by'azze akola bukyanga ataweebwa ddamula akulembere Obuganda ate abeere ng'atulambika mu ngeri ez'enjawulo. Weebale ddala The Heads Show ekitundu ekyokubiri n'olwaleero wano wetugenda okukikomyaze. Emmanuel Bukenya omuweerezaawo musiibe bulungi mweraba.